Arapex style adhesive. Tuina restaurant jabaita Padre Cafe wano kubali ntumwa. In case you want food, good food, good one meals, of the best quality food. I know. Genda kukafa kubakaita Padre Cafe wova kundeja university. Exactly. Ukali awo tosobola bula. Ate n'ekirala ku bintu by'okunyirira abakyala n'abaami okunyirira squab ne bazannyo bananga abantu abampagira abagagga ng'ogamba nze muna akatono ke nina kaneefeeko n'ogamba kampite ku platinum tuli buziga nga kuva ku Teletubbies off Lomala Axis we are 10 meters off the main road. Amwebalire ddala bamikwano mwe mukola omulimu ogusinga lwansonga tuwagidde Spice Dana kwa naffe community tuwagira. So naffe katuwagira omuyimbi w'eggwanga muyitengayo mutuwagire tuina Moroccan bath. Tuina jacuzzi, tuina half price Moroccan bath every Friday, tuina half price ku jacuzzi every Wednesday. Buli lunaku lw'owulira nti okedde ng'omubiri owulira guli week. Jangu tukoleko tukutereze. Okay, there you go. Kati no tuguze table. Sibya twali tetwewana. Yeah, we did it and we are ready for us to go and enjoy disco wali tulaba kana wekabibya. Yes. So bibadde olunaku lwaleero tashinga face of platinum nakwasa bulungi nnyo sente ne manager we ku platinum wetusinzidde leero tubalage ku platinum bwefaanana Spice tumulambuza bulungi sekamwa waffe bazira akomawo tu steaming etunyumirwa obulamu buterevu sekamwa waffe n'abaddewo nnyo sekamwa waffe embeera ebadde bwetu katulabe platinum wellness spa enteekateeka bwebadde nga tukwasa Spice Dana omujiji gw'ensimbi ogwa tebo yaffe milioni 2 sinyawo tebo Aziza Zion Ambassador wa Arapex omumanyi sigwe kusose kubyange limu balina ketofali omukulu ne yabikwasa mu maanyi ngeraba mukimanyi adhesive asobola kubanga nyweza tiles ku kisenge wonna wosaze okubanga omusiba obanga obisiba so mu mbeera eno nga bwe mumanyi ffenna olwaleero ensi emboozi eryegi Spice Dana live in concert ku Friday eno tugenda kubeera ku Cricket Oval so olunaku olwaleero tusazeewo nga bannamukago ne tusala tugamba Arapex style adhesive platinum wellness spa tetuyinza kulekerera nsonga eno kubanga ffe tubaddewo buli kadde nga tufuba nnyo okulaba nti tuteeka naffe wali bakyali baffe nga Katikkiro byatugaa nti akuwagira bw'okola ki bw'owagira so Spice Dana abadde munnaffe nnyo ebbanga lyonna era nga tukyali naye ne tusobola tugamba nga Arapex style adhesive katuveeyo tusitukiremu naffe tubeere nga twenyigira mu nsonga eno kubanga kati eno y'emboozi eri mu kibuga ne mu kyalo okumpi n'ewala bonna boogera ku Spice Dana live in concert ku Friday no ku Cricket Oval. So olwaleero ekisinza okuleeta wano ekyamaanyi kyakugezaako kugula mmeeza nga bwe bagambye nti yagala akola ki tuguze emmeeza ya Spice Dana kubanga Spice Dana abaddewo naffe last time twali eri ku Gundi Factory n'atukyalirako ne tumuwa ensawo za Arapex naye manya abantu bagamba nti Arapex yasinga okukwata kuba bamukozesaako bagamba nenga banako nange nyumba nazizimba tweyanzanye so n'olwaleero tusanyusa nnyo okuba nga tukulabako wano olwaleero so mugenda kubeerayo ku konsati yo ngenda kubeerayo ku mmeeza ate nina n'okuyimba oyagala nyimba ekayimba kikusoema era kasiriwe batudakakola remix kikiwe nandyagadde okubanga mbebaza obuwagizi bwe mutuwadde singa tebubadde buwagizi bw'abantu baffe platinum teyadifunye sente zakuwa muwala omuto munnaffe muto wange Spice Dana Spice obeereddewo abantu bangi my love I would love to thank you oyambye abaana bangi nti buli muntu ali ebweri eyo yandyagadde Spice Dana oba otwetaaga naffe tuveeyo ensonga lwaki platinum evuddeyo twagadde tuinitiating oba naffe tusupportinge omukyala ngakinene mu Uganda oyimbye bulungi n'ennyimba zo zeeyogerera of course that's why nsuubira mu bayimbi bonna be twakalaba ekintu soka kyoli mukola teriyakikoze we don't sing a love like the love people are showing you so platinum yandyagadde okwebaza era nga ze brand ambassador wa platinum tujja kukwaniriza day before any day that you're free ojja ku platinum tusobole okuba nga ate tukolako anything you feel like you want you to relax ese kuja kubayo ku lunaku olwo ese muwagire tuyanziza badanga omuti mukulambye
So Arapex tennis ne platinum wellness cup Spice Diana bakujugamba abantu bano. Very grateful. Mwebali nnyo mwebali ddala kuba kati kyo mukoze mukoledde enzezeka nene ba clients bamwe kubanga nali tutambuliza kwebaza na kugenda kubaliro tambula na olonga 13 January Friday tusigaza sawa balinze era mbasubizanga Arapex ne platinum spa yaba wesinga Ya da Platinum wellness fund Arapex. Platinum ne Arapex muzirabye. I have the best team, I have the best friends in this team. So tuli bantu basanyu for itanga ko platinum olabe sanyu. Yeah, we a family, and we told you. You see, we tell people we have love for this industry. Jaxa has love, Tash has love, and as long as we are in these offices, we shall empower you artists. Tujja college soboka. Last time twaline Chris Evans wakabisi kuzaba no wansi. It's always right buli omuno okwata ku muno. Ensonga lwacha abantu abasinga bewunya lwachi Spice is doing better. This girl has been humble. Nti Spice yomukuba yimbi, I don't know. I'm not talking about her because I love her or because she's my friend. I believe Spice yomukuba abantu abasinga okubeera humble industry and that's the reason she's going to go miles and miles. She's going to win. Yeah. She's humble. Spice Diana omulaba, she's a star mu bakyala mu Uganda mu basooka ya mwali. Mu bayumba. Naye ate wamusanga mu bantu ayinza olowooza yasembayo mu banambe ezisembayo. I take her status there. I know. And she indulges with you. You're gonna win, Spice Diana. Cricket over is going to be a statement. Report jetulina anti. Omanyi buli wabeera omuntu tebo ziri mu kugwawo. Atenga za million. Imagine tebo za cricket over right now. And they are all finished. Obadde bali tukubira wali nga Spice abagamba tebo ziri mu kugwawo naye mujja kujja ekifo kinene muyimirire. So ate ne bakusasula tebo kyemanyi waliwo zibaawo waize baawo nga 2 oba 5. So tugende, let's celebrate a queen in her. I know. Kingdom. That's Spice Diana. Achikolere today, she deserves it. Let's be there 13th January. Let's celebrate this diva. Tugende maso ne Hildaman. Amunanga twine mboza Hildaman.